bakolanga mu biseera ebyo. Mbaniriza nnyo nnyini ddala ku mbuga ya Ssaabasajja wano mu ggulu Mukono. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kujja. Sebo omumyuka wa Katikkiro namba 2 Owekitiibwa Wagansubirwa era nga ye muwanika wa Kabaka bwa Buganda alabudde abakyala n'abaana ab'obuwala obutakkiriza basajja kubakulemberamu kubatwala bubakebeza musaayi gwa siriimu. N'agamba abasajja ennaku zino balimba bayaaye nnyo nga abamu bagulira results za siriimu oli ali positive n'agamba mulangire nga ali negative. N'agamba kano akaseera abaana ab'obuwala bo kennyini babakulemberamu abasajja bano okubalaga amalwaliro bo ge beesiga nga bayinza obakeberamu akawuka ka mukenenya. Nina obubaka bwendeese gye muli. Ekisooka enteekateeka y'ekyoto ku mbuga z'amasaza n'amagombolola gonna mu Buganda. Teri mbuga etaliiko kyoto kati mu Buganda. Kyekimu ku miramwa Ssaabasajja gye yasiima gikolebwe ng'aweza emyaka 7 egy'ekitiibwa era egy'essanyu. Ssaabasajja ayagala nnyo abantu be babalamu era obulamu bwe bugagga obusooka n'oddako okumanya n'okutegeera ate n'olyoka ofuna ensimbi n'ebiringa ebyo. Emyaka 7 mu bulamu bw'omuntu myaka mingi. Ne Bayibuli etugamba nti abaliwangaala ennyo baliwangaala emyaka 7, abalisukkako baliwangaala emyaka 8. Era ndabye wano Meeya Yiga ye Mukama amuwadde obulamu manye 7 yagisukka. Wowe ne mukadde wange wali twongera okwebaza Mukama. Twebaza Mukama emyaka 7 egy'ekitiibwa. Mukama waffe nga mulamu, Mukama waffe nga atulamula, ng'ate Mukama waffe ye yazza eŋŋoma y'abajjajjaabe era n'atuumwa Kimera ebyokusanyuka bingi. Ate si kuba nti aweza myaka 7 byakoleddemu eri obwakabaka bwe beeyogerera nga talina musolo, nga talina nsimbi, naye ne mulaga okwagala n'atukunga n'atulambika n'akosa akatono k'alina okubaako obuweereza bw'atuusa mu bantu be. Kubanga waliwo abasajja ffe ab'ettima tugenda ne tuwaayo esente eri ne tugamba oli nti gwe mugambe sirina kawuka. Omwana ow'obuwala olina kuba mukalabakalaba, olina kuba mugezi n'ogamba nedda ssebo nze mmanyi awali abakebera abatuufu. Ate tomukkiriza bw'agamba nti ngendako mu kayigo nga nti wano no biganye tunyikakutwala awalala. Kubanga bw'otokola bw'otyo obulamu bwo obw'omu maaso buba bugenda kufa. Waliwo eddagala eriweweeza era abantu basigala nga bakola emirimu. Era tusaba ababa bafunye obulwadde obwo nga butegedde nga beekebezza okugenda okubajjanjaba kuba baba bakyali ba mugaso. Naye era nga babanawo obujulizi wano mu kusomesa okubeera ku ddagala eryo nakyo kirina ebisoomoozo. Wadde obeerawo ng'okola emirimu gyo, osobola n'okuzaala omwana talina kawuka, waliwo emikisa egyo, naye era obulamu tebuba tebubeeredde. Kale ekintu ekyo tulina okukirwanako era ky'oba olaba omulamwa gw'amatikkira ag'ekitiibwa n'essanyu ag'emyaka 7 Ssaabasajja yasiimye egugamba tubeere balamu nga twekebeza, nga twegemesa, nga twejjanjabisa endwadde zonna. Ategeeza obwakabaka bwa Buganda bugenda bukola bulungi mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya olw'okubanga disitulikiti 10 ezazisingasinga mu ggwanga lyonna ezaali ziva mu Buganda wano, naye kati mu kaseera kano disitulikiti za Buganda zisigaddemu 3 ku ezo ezisinga okubamu akawuka ka mukenenya mu Uganda yonna. N'agamba akaseera era okwongera okulaba nga akawuka ka mukenenya bakasaanyizaawo ddala ng'abasajja be bakulembeddemu okulaba nga tebasasinya akawuka ka mukenenya kano. Bwe twogerera kati emyaka 6 nga Ssaabasajja tannaba kuyingira mu nsonga ya
kulwanyisa Mukenenya. District esinga obungi okubeeramu abantu abalina akawuka ka Mukenenya oba abakwatibwa akawuka ka Mukenenya. Zone 10, the top 10 districts with the highest prevalence of HIV and contracting HIV. Emyaka 6 emabega zonna zaali za Buganda. Zonna zaali za Buganda. Awo no Ssaabasajja n'agamba nti nedda. Kanveeyo nambule abantu bange. Era bwenyogerera leero ebibalo biraga wabaawo aba ministry ebyobulamu ya gavumenti ya Uganda biraga mu district 10 esinga okubeeramu abakwatibwa Mukenenya. Buganda kati yasigazako district 3. Endala ziva walala. Omulimu gwakoze emyaka 6 abakwatibwa akawuka bakendera ebitundu 52 ku 100 mu Bwakabaka bwe. Abagenda okunywa eddagala ne beyongera ebitundu 94. Awo wadde ogenda mu maaso kwa maanyi. Naye era n'omwaka guno nga tudduka emisinde gy'okujjukira amazaalibwa ga Ssaabasajja yasiima omulama gubeere tife abasajja tubeere abasaale okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Tutaase omwana ow'obuwala, bawala baffe, bannyinaffe, basengaffe, bamama baffe. Kubanga nga Katikkiro bw'Akiddiga Nalunye ffe abasajja mirundi 9 n'obutundu 9 99% ffe tutandika emboozi evaako ensonga omwami wakawuka mukulemberako essaza ly'Ekyaggwe Vincent Matovu bintu bizibu ategeeza muno ebyoto bitambudde bulungi mu ssaza lino ery'Ekyaggwe era bannakyaggwe babijjumbidde. Olunaku olwaleero ye Nambika nga bwe twalambikiddwa okukuma ekyoto era n'ebigenze mu maaso byonna tubali tubitambuliza mu Nambika nga bwe twalambikiddwa Obwakabaka bwa Buganda.